Sako ya mikwano gya Kasuku oba ya bonna yaba bloggers ba member abali mu Sako babalonderawa era ndowooza ekyo Frank ajja kuba akiddamu ato ababuulire kakiiko kalondebwa ddi bakalonderawa Frank Ntambi era nakyo kike nakyo kike kati gwe nga vice president gwe guliwa vice president mpabulako wemba nsobodde oliwo kuwabula nengamba president nti wano nedda we don't need this okay. PR nezija ntumunga PR twagala otuyisizeewo ensonga bweti ne bweti okay. abanayingira be bati like nkola ogwange president wabatasobodde tugenda kola tutyanga ba bloggers Shamim okukozesa sente za government ne tutalabikanga bawagizi ba NRM akiri gyoli gwe bwoba zifuna otya kubanza omuntu wajja n'agamba leero we nakola online rally abantu bagamba ndi NRM nga mu mutima gwange nkimanyi ndi munnamawulire era nagenda wakikolanga wa mawulire yes nze nali musanyufu nnyo nti bannondayo mu bantu abamanyi okukola wano interviews ne bagamba ogenda kukola bagenda kuyomba naye ba tiktokers abalala mu mawanga amalala it's real business nga bwolaba YouTube bakikolanga business yes era singa abaana bagezi singa bagamba ddani government nebeera nga balina okusasula good money nga TikTok ino kusasula nga bwolaba YouTube wetukola ndi batusasula naye bo bafunira mu endorsements which takes time endorsement egenda kuwa sente mmeka that's why omuntu wagamba nti ame TikTok omuntu akulabanga jjoka ngogambye ame TikTok naye mu Nigeria najja nagamba ame TikTok oyina okubanga nawe omumanyi n'omumanyi so ku byonna aba TikTok balina okulwanira nga bajjeeko sente n'ekitiibwa kyabwe ba streamlining nga tebanatunya nnyo sente nga tebanatunuulira nnyo na sente naye wawulidde amaanyi ga sente naye sente bwetyo sente kikemu owayogedde ekigambo muntu mugezi yekka sente gwetasobola kumuvinga Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road. Nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba okwetola ensi yonna olwayo tukomyewo ku Gibbs Bridal tukomyewo wano ekisaasi tubeera ne Shamim Mayanja Zubeda yes sebo atatya biduduma ya ntalo nkotidde nnyo wakati ku myaka gyo we nkusanga kubatya ebiduduma mbasi kutegeera ompaga nkulaba sikuwaga nkubulya kituufu omanyi ensi eno Shamim ogiraba ensi eno tesobola kutambulanga bw'oyagala bulungi nnyo gwe buli woba obala kino wabeera yakubalira kino gwe gwoba tobaliddeeko yaaba akubalirako onfuna bulungi kati awo tulina okubeera nga twetraininga twesetinga kutuyinza kubeerawo batya mu nsi eno n'abantu baayo betutayinaako buyinza ogamba otya Shamim? Ndi bulungi alhamdulillah. Ogamba otya omukolo olugye? Wendi tutambuza sawumu tugitambuza alhamdulillah. So far so good. Naku no zitambudde. Omanyize kye nagana Shamim kwe kubala ennaku. Kale nsobola okubala nti kati ejjuma esooka tugimaze ey'okubiri ey'okusatu naye buli we neewayo okubala ennaku zino sawumu empitamu nnyo
so kati ngireka olunaku luggwako olumu ng'omuntu totegedde naddala ng'oli busy. Yes. Just nze kyemba njagala butambi nnaku 10 nzibale. Kati tuli mu nnaku ezisooka ennaku 10 ennaku ezisembayo. Yes, ezisembayo zo nkulu omuntu okuzimanya. Yes. Yes. Sawumu ogitambuza otya eri omusiraamu atulaba nga muri alaba Shamimu abeera ne energy wano mu video. Nti nalaba Shamimu ng'ayogera leero nalwe nga talinawo wadde embeera gy'amulaba nti oba yasiibye ng'okikola otya okusigaza amaanyi g'omusiraamu. Nkiteekenga nga kiri nnomo nti kisiibo twakitandise mbeera ya bulijjo naye era nabadde nzija netraininga okumanyiira okusiiba okwemanyiiza okusiiba ne bwe kitaba kisiibo nfuna ennaku zensiibwa olwokuna ne Mande ne mu nnaku za bulijjo zino bwe mba sisiibye nemba nga sirya buli ssaawa manyi mu busiraamu bw'oba togenda mu gym teri kisala mubiri nga kusiiba kusala omubiri. Kati abantu abataagala gym osobola okwemanyiiza okusiibayo ng'osiiba okusala omubiri ate n'osiiba n'okufuna empeera kikulu nnyo ate nga zennaku gyeziri byosiibira olunaku olwokuna lunaku olwa Mande tubeera n'ennaku enjeru ezo siibako ate kati ennaku zino intaneti yajja ne bw'oba tozimanyi era ogenda olaba nga bazipostinze kisinziira baani b'ofollowing genda olaba mukwano gwo nga yataddeyo naye agamba nenkya tutandika ennaku enjeru kati mu byonna nze ekisiibo n'ekirala ekisiibo nina engeri gye nkyetegekeramu ewakaawe wange. Okyetegekera otya? Nakula nga ffe ekisiibo kiba kijja bamuyitanga mugenyi. Omugenyi atuuse. Ng'ettaali liyinza ovuga ekiro ekyo ekyenkya nga mugenda kusiiba n'okuba nga mugenda kusiibuluka. Kati njagala nnyo nange okiteeka mu baana bange ewaka bategeere nti Ramadhan bw'eba etuuse ennyumba ne tugidecoratinga firi yonna ewaka ebeere nga ya kisiibo ya Ramadhan kyekimu ne Idi. Kwegamba Idi ogiselebratingira ddala? Nze nselebratingira Idi ddala. Si bino nti nja kukyala ewa gundi oba ki? Ojagala ebeerewo mu nju? Ey'okusala sibeera waka. Ngenda n'endya mu restaurant. Kubamba ku makya ngenda okkeera tusale kola biki olumu okufumba. Tufumba enkeera jjukira ennaku 3. Idi eba nnaku 3. Enkeera lwenfumba ewange emmere. Naye eno tukeera mu kusala because olumu tubaako ne charity y'okugaba ebintu gundi mbuze okugabira abo abantu abataasaze oba abo abali mu bafuna. Kati tubeera busy. Naye eno ey'ekisiibo mba wange oluva nina betusiibulula ekawaala tubafumbira emmere tugitandika kiro bwe bamala osiibuluka bwe bati newange baba bafumba. Kati kitegeeza ku Idi abantu bategeddewo okubeera naye obukwakkulizo buba bungi. Anaalya ku mmere y'oku Idi akola abeera n'obukwakkulizo. Muna ensi yayonooneka mpita abo abempuliriramu emirembe wange ng'owulira emirembe. Si buli omu nti by the way n'abandi okumpi basobola okuga nti bamanyi wange. Okikakasa? Kati awange tosobola kumala gagendayo gafula nga tolina appointment nojja. Zubedde okukyalira omuntu amala kufuna appointment. Olina okuŋŋamba by the way ne bw'okonkona nga tewaŋŋambye tewali akuggulira. Nti alo Zubeda nze lujja ndi ku gate. Kati nze bwe mba gye ndi nga nkumanyi nsobola okufuluma. Naye kati kitwale nga siriyo n'ogendayo n'okonkona. Naye baba oba weeyitiriza. Teri ayinza kukuggulira. Kirowooze. Ne bw'oba olina ky'oderivaringa wange nemba nga saaba informinze tebakuggulira. Ne kawala kange akasembayo akato kakonkona ne bwe mba nze ne mba nga ŋŋenze ne nkomawo ne sibakubira nti banaye guys please open for me. Nkonkona ne nkonkona. Nga tewali agulawo. Mulange yaŋŋambako nga ndi nga nkonkona bw'abuuza ani oyo siddamu wenkonkona. Nga naye wooli owulira. Wendi ne kamala ne kaŋŋamba it's either you talk or I go. Kati ekyo kirungi oba kibi? Mama nzigulira awo munnange ku ggwanga kati like Uganda nga bweyimiridde abantu tebakyalina mutima mirungi gye tuli. Kati oba olina okuba nga tolowooza nti abantu bonna bakwagala. Gwe kennyini Mungu akuuma yeekuumye. Nga bw'osaba Allah okukuuma n'okkuwa obuyambi naawe kennyini weeyambeko. Weeteremu embeera. So Idi ey'omufumba eno neetala ng'enkya Idi ntandika okwetala nga Idi ebizayo ennaku nga 3-4 ng'ogyesunga. Nga ngyesunga
kikulu nnyo ekyo. Kati wano enjala obutakuluma maife mbuto wali mu ddaaku nga tulya chapati nga 5 mu buto lwakweno waggulu bikyusemu waliwo ne wenkuba akalamba. Kati enjala obutakuluma mu bukulu wano kiba kitya? Nze sikusirya ddaaku bwe njirya nsesema ku makya. Wakikakasa? Ntereera sanga mukaaga eyo. Tolya ddaaku? Buli bwe ndya ddaaku. Kati ezo empeera za ddaaku ku makya nnywa amazzi. Onywawo nywa amazzi. Naye tolina ky'olya. Sirya yadde ntende. Olusiibuluka oba omaze? Olusiibuluka mba mmaze. Mwezi mulamba olya kimu? Ndya kimu. Ate n'okusiibuluka kasita nfuna amazzi agabuguma nga galimu omubisi. Mukusiibuluka? Ne ndyayo entende zange 2 n'ensooka n'ensaala magaribi. Nenfunaawo ekyokulya kye mba njagala ku mutima kye ndya. Olumala okulya tesirya nnyo nga nnyo eddagala lyange lya ulcers. Nga nfunayo fruits bwe mba ngenda okwebaka nga nfunayo glaasi y'amazzi era agabuguma. Nziramu kunywa glaasi y'amazzi ku ddaaku. Kati ensiibuluko kange eraga ng'omuntu aba yeerumya ennyo ate enjala. Si kwerumya naye mba saagala kulya kupinduuka kukaaba. Bw'ate olubuto lukoze luti. Anti waliwo era abantu ababeera mu kisiibo ng'agejja bugezi. Gye bali? Eyo emmere gye bali ey'okusiibulukirako n'aba wano mu starters. Emmere empitirivu. N'amala okusaala. Jjukira bwe tumala okusiibuluka. Eswala baba bakima swala wali kusa. N'agaa kangimalirize. N'amaliriza abagenda mu ttalaweehe n'agenda mu ttalaweehe n'akomawo. N'agiddako. Twali mu umure eyo ng'abantu tumala okusiibuluka. Muba musiibuluka nga baziina kusaala magaribi. Ne mumala okusaala magaribi ne mugenda mufune ekyokulya. N'ogamba akansooke ndyeko wano katini ndeke nga nsadde isha ngende. Njagattirawo. Nodda nga n'agenda n'alya n'agenda mu ttalaweehe n'alya ne ku ddaako. Ng'era akyalya. Ng'olya ki ekyo? Tayinza kusala, toyinza kulya bw'otyo mboloka wasiibye tolidde ozzaawo. Ate obadde okimanyi nti olubuto lwe lutakuluma ng'olyawo otyo enjala ekuluma? Enjala ekuluma aluma mangu, ekirala osobola okufuna gastric. Ng'olina omukka. Ate omukka mubi guwanika wano wano waba wakuluma wano. Abamu ze bayita ulcers nga si ulcers. Eyo endya bw'etyo. Anti oba oluddewo okulya olunaku lwonna kati osobola kutandika na chapati mu kusiibuluka. Si kya buvunaanyizibwa. Olubuto oluteekemu ekintu ekibuguma oluteeketeeke nti omubiri gwasibye tegulya. Kati olina okuguteekateeka nti nina kyendeeta mu mubiri. N'osooka n'oluteekateeka. Ate n'omubiri ndooza gumanyira. Naddala abantu abalina ulcers nga mwasazeewo okusiiba mulina okuba ne discipline mu kusiibuluka. Ekyo kyenkola. Oyina okuba ne ulcers teziwoneka. Teziwoneka ate bw'oba tozirina era zeewale kuba zisobola okukukwata ate ng'osiiba. Essaawa yonna. Naye nga discipline engeri gye tusiibulukamu biki bye mulya ku ddaaku, omuntu n'olya ku ddaaku emmere ennyingi abamu balya dda ku ssaawa 10. N'olya emmere. Nga yafumbye emmere. Emmere eyaddala nti matooke. Ne batuula ne bajjula n'alya emmere. Ne beeriira emmere. Kusiibuluka olina obuugi, olina chapati, olina amenvu, olina fruits, olina emmere tonnagikwatako n'emmere erina juice waayo. Ate bw'omala ttalaweehe oyagala odde onywe kyayi ne chapati oba n'amagi. That's too much. Kingi nnyo eri omubiri. Kati nze kiba kitya nze nasalawo okulya ku KFC eyo n'enkokoko eyo endala mu kisiibo. Ansirya ya kamulali naye nga just nakyemanyiza ttone. Nti nze mu kisiibo ndya ku nkoko lwaki? Nti mwene embeera oluusi bwe tuyitirawo ffe kalamba nga tosobodde kuba kugamba nti kanfune ku mpeera za ddaaku. Enkoko eyo erwa mu lubuto. Ekwewaza n'okulyalya waliwo otuuka nga tolina n'appetite eyongera kulya. So kati nze ndyako ku nkoko eyo ennaku eziwerako mu kisiibo. Era kinyamba nnyo nze ntuuka nga simanyi nakumanya nti nasiibye. Enkoko eyo giryeko. Nkoko njirya nze ndi muli wa nkoko. In fact oli muli wa nkoko. Ndi muli wa nkoko naye just neeyigiriza nina ewaffe mama nga alina omubiri. Ate omubiri gwange nze bwe sitaguteeminga sobola ddala okugejja ennyinnyi. Ate enkoko egezza. Kati ngezaako okuteeminga omubiri gwange. Oli mutuufu oba olina okugulwanyisa. Kuba mbeera nnyo ebintu byange byonna bye nkola byakutuula. Atyo singa nsinga wano kuba ntuula nnyo ate exercise nkola ntono.
kati okugezaako ebyo neewala okulya ennyo ne byendya byendya like si bingi kuba kati ewange nze sisiika tosiika ewange tewali butto mulya boiro kati fe abalya butto tugenda kukola tutya akuyidde tufumba emmere ya buli muntu bisiike oba obyagala jangu bibaawo boiro wamwe temumuvaako naye yize enva zonna ziba za boiro n'abaana babimanyi tusobola okusiika abaana bange tebamanyi nnyo bintu bisiike tebabimanyi babiryako mpozi ndowooza baba batambudde oba batute awutu ne babisaba naye ewaka nti watusanze twasiise enkoko nga yanva ng'ennyama nsiike ng'ekyenyanja kisiike mwerya boiro nze boiro nyina ennaku ze mwagala nyina we sitamwagala nze waliwo bwe ngamba akanve ku soda nze nakimanyira nti nakula ndya boiro anze soda namuviirako ddala completely simunywerako ddala ne sukaali wabivaako kanaseze nyina ekizibu nti ebintu ebyo waliwo negamba nti kambiveeko naye ate waliwo sizoni gye ntuuka nga njagala nnyo soda nga tolina kyongamba yasiti mutima gwe gutannakkiriza nti ebintu ebimu olina obbireka nze natuuka nze nali njagala soda nga mbeerawo ne ngamba ate nga njagala ka pepsi ako okasoma ne kakola ne mirinda oba ye mirinda orange naye teyali mubi nga mbyaga ate nga nkagala kanyogoga nnyo naye nakyemanyiza omanyi bw'omala okutegeera nti background ye waffe waliyo obulwadde bwe buti mulimu ebintu gwe byotandika osaba Mungu naye nga naye bwe weeyamba oga bino ebintu ebimu kambireke ate nga abantu bakimanyi bulungi nti endwadde wezi tizirumye ku bakadde baffe kati nze nkoze ntya kambireke tebimu ngenda munaye weeyigiriza wekka nze kyennamala okuyiga omuntu weeyigiriza wekka ogenda olabanga ekintu ogenda okiyiga nti mpola nze tolaba pressure ndwadde eri mu bantu naye nze nali ngenda kugyereetera nga sitegedde nga ndi overambitious nga njagala nnyo buli kimu nkituukeko buli kimu nkikole kino kibeerewo ekiti kino kibeerewo ekiti byonna ebyo naye natula ne neebuulirira ne ŋŋamba nti ebimu olina obbireka lujja tosobola kumalayo ekyo nakikolako 222 kyali kintutte nga buli kimu okyagala nga nina ebintu byenjagala okukola nga nina pesi kwembyagalira ne mbudde mwembyagaliramu ate mbe nga mbimazi nali nnesse oba ofudde nga nkola misana kiro ate nga ndaba mbikola tebitambula ngamba singa seebaka bino ebintu byenneebaka bino byebinziza emabega kati neebaka muganda wange okumanya neebaka nsaana otutuula mu mmotoka nenneebaka okikakasa ng'abanyumya simanyi oba banyumya nga bagenda owulira sibaddamu gaaga yeebase nga luli sikirina nga buli wenneebaka ndabanga eyeryamu olukwe kumbe mbala ne Mungu abala agamba muddu wange akkanya akajanja okakkakkanya wekka nakakkakkanya era kati nkolako kyemba nsobodde kyesisobodde ekikulu kya byonna siganye kuva waka kugenda butakola niye lulinga ebintu ng'ate nekompayirinzeeko bingi nnyo nze njagala kino nze njagala kiri nze njagala kino buli kimu kyagala mu layini njagala nnyo okuba perfect kwegamba biyitirira n'ogamba ebimu kambyesonyiwe so banyawe ne bassebo ebimu tubyogera wensanga Zubeida kuba tulina omukisa gumu nze naawe tuli ba ddiini emu ate abagoberezi baffe ndowooza omukisa nabo babagufunye okutuulirako mu version weetyo naye ate temukisussa tulina kujja ate mbusho ya ddiini olulala nga tulina byetwogera ne kale nno luli nalaba programu yammwe ng'erimu amagezi andi omanyi bamanyiira Abannayuganda bamanyiira kubanga ne gye tukoze leero simu abatugambye gikola just tukirowoozezaako bulowooza enze nabavaako kati mbawo ekyo kyenjagadde okikakasa yonna comment y'omuntu gy'atadde nti kale ono biki sikuddamu wamma kati come slowly kati njogera ne vice president owa Uganda Bloggers Association wekiri you the vice president kitegeeza nti oli in position okumbuulira byonna byenjagala okumanya ku association right kandabe vice president abamukandabe anti kati nina obuzibu nti tulina PR pozi ekibiina kina ne PR yes ina PR pozi yani ye Frank Antambi Antambi twamukwasa obuvunaanyizibwa obwo nze sirina maanyi gannyonnyola
bintu byesirina bisigenda kusobola buli lunaku like sobola kubanga neddingana because si mulimu gwange naye ye kimukakatako okweddingana emirundi akakasa abantu babategeeze ekibiina kikwata ku ki requirements zadde gyotaategedde yeeriwa sente zifuluma ddi bazigaba ddi kigenda kubeera kitya ayagala ozifunako sente zazze tezazze baazimuwa omusajja aba tebaazimuwa omukulu bwe yayogera yafuluma nazo ng'ava mu ekisozi oba teyafuluma nazo byonna byantambi ntambi yavunanyizibwa naganye okwewa emirimu kati gwe nga vice president gwe guliwa vice president mpabulako wemba nsobodde oliwo okuwabula neŋŋamba president nti wano nedda we don't need this PR nezija ntibunga PR twagala otuyisizeewo ensonga bweti ne bweti abanayingira be bati like nkola ogwange president wabatasobodde n'okuwabula okukola awo nno kirungi kati baabalonderawa era ndowooza ekyo Frank ajja kuba akiddamu ate bababuulire kakiiko kalondebwa ddi baakalonderawa Frank Ntambi era nakyo kikye nakyo kikye awo nno nja kwagala vice president omanyi ensi eno omulimu gwe ensi eno eyagala nnyo okuginnyonnyola buli ddakiika omulimu gugwe mugumu wadde kati ate Ntambi nno gwe mwakwasizza omulimu y'abayogerera buli kimu ate gwe bayita owa Nuupu babadde sente baziwadde baani ba NRM babuloga ba NRM baba nga saakitegeddeko Ntambi nakyo agenda kirambika tulabe ekibiina bwe kibanga kyaba NRM era awo nsuubira ndowooza tujja kubuuza Ntambi atunnyonnyole nti ekibiina kyabaki sente baziwa babuloga baaki kuba nawuliddeyo abemulugunya nti abaawagira Nuupu ne bavayo ne mu bifaananyi nga batiikinga ambuleera kati ate be bawadde sente zaffe ekyo Ntambi ekyo ekibuuzo no kikulinze kati nakyo ojja kubeera ng'okinnyonnyola abantu koli PR abantu babeere nga bali contented bategeere kati tutandike kuwandiika bibuuzo bya Ntambi Ntambi byalina okuddamu Sako weeri Sako ya mikwano gya Kasuku oba ya bonna yaba bloggers bamemba abali mu Sako bamembers baggwayo oba basobola okweyongera ku Sako eno Ntambi awo era ekyo nakyagenda kinnyonnyola vice president sitiddeemu awo mbadde manyi ekyo kyangu nnyo agenda kinnyonnyola ajja kinnyonnyola oba bamemba beegattako ebirungi ennyo simanyi lwaki Ntambi takuwa interview agikuwe nze kenyini ngenda mumukubira mugambe lujja alina ebibuuzo birungi nnyo abantu bebetaaga okumanya ku Sako so kitegeeza olina okukola interview naye because he needs to explain to the people to know ate kyenjagadde ku kibiina kino buli omu amanyi omulimu temwewa mirimu gitali gyammwe nze sigenda kuwa mirimu gitali gyange kati ye anaakola kyati lwaki tuyingira woofiisi etali yaffe feeyi mwamuwadde kifo ki simanyi Ntambi eyo leka yamanyi oba feeyi yennyini vice president abantu tobamanyi bonna mbamanyi naye ogwo si mulimu gwange kutandika kuddaano kwetottolako eba n'abayise press release oba nga balinayo press conference yonna oba kyonna kye baagala okunyonnyola ku kibiina kyemmanyi era PR ajja kuba ateekayo general secretary asayininge kwawo mbadde ngenda kwebuuza nti tunaafunayo press conference tugisuubire mu maaso awo omanyi njagadde nnyo okubuuliza abali ku TikTok abali ku YouTube kitwalyamu abali ku X bonna Facebook buli awulira nga tali contented na kigenda mu maaso abo baveeko nze kati kyendiko njagala tutunule mu maaso gye tulaga asitoba blogger kikwatako Uganda Bloggers Association abasinga batunulidde kuyomba nga tebatunulidde nga babloga obudde bamala bungi singa banoonyeza requirements ekibiina kyezaagala ebigambo boogedde bingi ebikolwa bitono requirements ezitambula ku mutimbagano ntuufu zavudde mu kibiina kasita ziba ng'olabako ekibiina ekyo Uganda Bloggers Association zeezo ate azitegedde Ntambi agenda kuvaayo alambike buli kimu kye babadde bategeeza but me and you with experience ntubadde ku social media kuno waliyo
abantu bwe tuwangadde nabo naye nga tebalabanga wadde ku kasente kava ku social media naye nga mu requirements nalabye esaba omuntu alage nti ayingiza through social media bagenda kukola batya abo. Ntambi ekintu ekyo olina okinnyonnyola kuba kyendowooza nti olina okulaga nti oyingiza omuntu yenna ng'omulimu tegukuyingiriza oba tegulinaako mmood like oba like taba nakwagala gye guli oba olabanga ffeeri yaggwe. Omuntu yenna atayingiza ng'ali ku social media oba kyokola tokyaga kuba kati ffe mulimu kyekiri kasuku kyali annyonnyola muzeeyi ng'ayagala munnyonnyola nti tukola mulimu mostly yali annyonnyola nnyo ba YouTubers ti muzeeyi njagala kunnyonnyola nti kino kye tukola mulimu because twali twafunamu awo ka meeting nga batukuba ssebo nga batutwala batuggwerezaayo ba YouTuber mainstream ng'etutwala lwakuba abantu abasinga bakitwala nga kiri light era nagamba kasuku ne mugaa kino ekintu abalala basirise naye ffe tuleme kitwala nga kiri light guno ffe waffe mulimu abalala bo bayinza okuba bakyalina we bakola bali busy eringanga side business ffe gwe mulimu ogwa ddala gwe tukola gwokeera ku makya bajja tukuba eno tusigale nga tutudde naye tulina okutegeeza gavumenti nti gyetuli era omulimu gwe tukola gwe gutuliisa gwe gukola kino gwe gukola kino tusasula ssente bwe ziti tufuna ssente bweziti ne batutema ssente bweziti ne tusasula emisolo bwegiti tulina abalina companies nga tusasula withholding tax ate nga ssente ezo zivaayira kuki ku social media so tuli babuvunaanyizibwa eri gavumenti era nga twagala nnyo gavumenti etegeere nti gitukola ki n'engeri gye tukolamu nti abavuma si yeffe abavuma gye bali naye ffe tuli ba YouTubers abakola omulimu guno naye waffe mulimu ddala nga bwolaba nti ngera twagala tandika kusoosinga ebintu ebiri nga olaba agencies zitandika otuwa obulango nga balabye n'enkola gye tukolamu ebintu byaffe tuli consistent tweyaringa okuva Monday paka Monday ssebo nga tufiidinga eggwanga abantu bali ku video z'aba YouTuber omanyi sayimu yavuga n'agenda n'akola story yo n'omwana gye yakakola ye Nakasongola Nakasongola nze omukyala namukolerako kyabakuza gye wagenda gye nagenda so kitegeeza kyo omulimu gwaffe tuguwa ekitiibwa naye gavumenti yali tetegeera like president yennyini yali tategeera ba YouTuber nga tasobola na Twitter so kati buli woyogera ba YouTuber kinyiiza ba TikToker like simanyi ngeri gye bakola mu bintu byabwe how kuba tuwangala nabo mu simanyi ngeri gye bakola mu bintu byabwe like simanyi future yaabwe naye yaba YouTuber nsobola ogitegeera you understand ba YouTuber bategeera nnyo kuba nange kyendimu kitegeeza ne TikTok alina okuvaayo n'atunnyonnyola omulimu gwabwe yes kitegeeza mu kuba nabo like ngaffe bwe twava ne tulambika kasuku n'agamba ne waliwo omuntu nga asobola okufuna miliyoni 3 omwezi yeah of course ku YouTube mukitegedde katukuba abantu abaali batandise system imwe gye mutalaba alujja engeri gy'otuula mu zooni yo ebintu ebimu n'obirabira eyo kati goyinza okuba bakiraba n'otasobola kyogerako ekiriwa ekyo abantu nga batandise omulimu guno batuula mu buti batuulawo ogwo si mulimu babeera awo nga boogera that's not a job ne twagala bategeeza batutuula mu buti kiba kitegeeza guno omulimu gwaffe gwe twakkiriza twagala okulaga gavumenti ssente tusobola okufuna ssente bweziti omwezi naye ku miliyoni 3 ne batutemako bweziti omwana asobola okusigazaako bweziti atudde ewaka oba ali awo atakola kye tukola zaatafuna so mulimu just bye tubulamu bye bino abali bagamba simu ni basinzira ku kinga buli lunaku ndaba abapya abagwegattako bennyini abayogeranga bye batandise okugwegattako nga tumaze okubategeeza nga waliwo abaguzeemukko ne bafunayo $10 nga ate tebakoze nnyo ati bo ne bagamba mu mitima gyabwe olaba nze nfunye 10 atakola nnyo olwo balujja abakola okuva Monday paka Monday bakola bafuna ssente mmeka bagenda okulaba bino bye tujja ne twogera wano ne balowooza nti babeerawo ne boogera boogezi ssebo tusasulwa ssente empitirivu n'ekyokugamba nti tusasula ssente empitirivu nalabako abakikubamu ebituli nti tweyabizza eri omukulembeze atutegedde ne bwe tuba tetweyabizza era akimanyi kuba YouTube tekusala musolo gwa gganga gusala esala omusolo kati bagambye nti nga bayagadde kutegeera ssente zofuna ku YouTube tebazimanyi ziyitawo ssente zo baziteekawo bazikuwako kinoomu
olina woziyisa watali banka banka yagenda mu sentina wano waliwo sente zofuna ku banka government ezimanyi yagenda mu UBA agenda nazijjeeyo buli omu banka gye wagenda mu jojja so ffe kyetwali twagala okulwanirira kulaga gavumenti nti weetuli naye ffe nze njagala nnyo okwogera ba YouTuber nga twagala kulaga nti ba YouTuber weebali era ba YouTuber abo babuvunaanyizibwa ne tumentioninga nti tulina ba YouTuber wano abakyazizzaako abantu ab'amaanyi abagagga bomanyi wano nga tayise wa mainstream lujja ne bamugamba yagenda okukola ate nga yekka gwe baagala ne bagamba lujja yagenda okukwasaganya press conference ya Spice Diana nga lujja si wa mainstream okitegeera naye nga tebaamuyise nti lwakuba akolera TV bamuyise because lujja bamulaba ku YouTube nga lujja alinnya ennyonyi lwa YouTube talinnya ennyonyi lwa mainstream so nga twagala okulaga muzeeyi nti weetuli naye ne tugamba tugenda kugendayo tutya okitegeera wanayinki wano gy'oli president wanayinki ssebo mukama wange wadde nti tobeerawo wanayinki bwe baagaana abaana okukola judiciary soka okitemeretemera abantu omanyi ekigenda okujjayo ekifaananyi kye tuliko wanayinki naye association kwe kuba nti Zubeda bye yakoogera kambaterezemu Zubeda ku byennaku bye yakatemaatema okujjayo omulamwa gwabyo tebitandise leero kati wanayinki ejja singa evayo ne bagiwa ssente ku ssente ez'abaana bajja kugamba tetugimanyi nga bagamba yakakolebwa naye nga si yakakolebwa eyo ye yawandiika ebbaluwa ssebo yagenda ku judiciary ne bakkiriza ba YouTube okukola covering story eyo wanayinki yeemu yawandiika ebbaluwa nga bamaze okuta Shalom nga bagenda kukwata Black Sugar era ku nsonga ze zimu hate speech cyber harassment ne tuwandiikira police ku headquarters ne twemulugunya lwaki ba bloggers bakwatibwa ba YouTubers bakwatibwa ku ngeri gye tutamanyi kitegeeza police ekolaganye naffe naye ng'omulimu gwaffe gwe guno tugukola mu mbeera bweti tukola bwetu ne bwetu tuwe mulugunya okuba nti tetufiiriddwako nga tetusaavinga eggwanga ekitegedde Black Sugar teyakwatibwa wanayinki naye bwe tuba tugamba wano abaana nti funako woogwa otuula obeeko weweekwata batandika mugenda kulya ssente mugenda kukola biki n'enkyaza minisita Honorable Peace Mutuuzo nakola interview saa mukaaga ogw'ekiro ku Sereni nangamba nina ssente z'aba YouTubers but sirina association yonna gye mmanyi ng'egatta ba YouTubers so ssente zammwe zisobola okukola ki okubulira awo nenkubira kasuku ne mugamba minisita nangambe tulinayo ssente nangamba bw'aba agambye tumukubire ne tumusaba appointment ne tugendayo n'atuwa omukyala atuyambako okukola ebyo byonna bitwakola olwaleero kyovola abamubuuzaayo organized n'agamba yes we have a circle mwe baatadde ssente so ebintu byonna nze kyendaba nga kiri kyenkugambye nti obudde bungi ba bloga bwe bamala nga boogera okusinga okuba nga baimplementinga bateeke mu nkola balabe bwe tutambuza ekintu kuba omulimu gwaffe kuba abaali batandise ogulwana baali bagulwana bagamba tukuba gavumenti kyebali bagamba yes nga basinzira ku ki simanyi naye ekyo twakitegera olunaku lwe basiba Shalom ku bimu ku bye baateeka ku fayiro yali ndala ate eyo yalina fayiro endala 3 nga zonna ziraga nti akuba gavumenti era complaint gye tusanga wagguleyo nga bagamba mwe ba YouTuber omulimu gwammwe mukuba gavumenti tugenda olaba aliwo ekiwandiikaawo ekyala ekizze tuba balwana basula mainstream ate bo tebabajjaako musolo basula buli kintu ngate kyonna kiraba ku bakulu ku mainstream nga bakyogera nnyo ku ba YouTuber ne tugamba kano kayinza okujjanga akagenderere ne tugendera wano ne tusooka ntunoonya obujulizi bwonna obulaga nti Shalom takubangako bakulu bawandiikiddwa mu mabaluwa ago tubagamba ne bano abakitaddeyo baleeta obujulizi obulaga nti yali abakubyeko kubanga nga bwe mumuleka munnammwe ye n'agendera awo bw'atyo kiyinza okuaffectinga abalala bonna obujulizi bwe bwabula n'asigala ku kyamulopya ate nga nakyo ne tusigala nga tukyemulugunyaako kyekyantuuza wansi n'empandiika okuweereza ku headquarters enaggulu nga twemulugunya naye abo bonna abagamba bo omulimu babalaga guyingira naggulawo YouTube naye tamanyi nti ekyasookera nga tasobola kukola so kati ekitegeeza gwe ng'omuntu olaba kyali badde
kyamakulu nnyo okubanga abayoutuber tusooka ne twefaako ffe nga ffe tusooke tuleke platforms endala like si mu ssente but mukwetereza empisa enneekwata gye twekwata ennyambala nga tugenda mu bifo ebimu like ne excitement eyina otusooka neetuggwamu balina ofuna workshops nga bayoutubers abayingira omulimu abagobeddemu ebbanga batubuulireko balujja okikoze otya okubeera nga wooli Monday to Monday otuwawa kati tukulabangako nga bagamba nti kati taliiwo tasobodde osobola abo abaana bakifunemu workshops. Yes, amanye nti mulimu, it's a job, like it's not a part-time job gyagenda okujja agambe kankwateyo akantu agambe nina kukyaza gundi bwawemula nina kutrendinga. Ze entale ziri mba YouTuber ezitera okujja mba YouTuber kwegamba zo zigenda kukolebwako zitya. Tetuzina bwe tusobola zikolako because ziri mu buli muntu n'ewaka zibeerawo entalo. Naye gwe bw'oba wajja mu YouTube kukola ntalo era ogenda kifuna zo bajja zikuwa. Bw'oba wajjamu kulaba YouTube yo bw'ekola nakufuna views nakolamu ssente ogenda funa ssente. N'abajja okulaba YouTube z'abalala. Era nakyo ojja kubeerako because obeera active jjukira. Obeera ku bw'oba ozimonitoringa kulaba bansinza kyakikola atya. Obulango tabute obulango kankakoppe bayinza bwenteekayo program eno eyinza kunsibya ddi okitegedde mba ngenzewa extra mile bwemba njagala kukola kino nyinza kwebuuza kwani bw'oba nti kyolaba peegi egenda kukula bw'oba oziraba kubalwana era ojja kubalwana awo era wojja okubeera mbukantuneko eno ewalujja lujja tugamba so kiri gy'oli ggwe ng'omuntu ekigendererwa because we can do better tusobola okufuna views ezisinga n'awala kuba views ezitweranise Kampala ntono nnyo zo ntono nnyo aba YouTuber bali mu nsi endala bakola views gwe tomanyi nakumanyi bafuna views ate ne ziikwetinga itumanyi bwe tutereeza channels zaffe kulaba nti ssente zeeyongera and people are fighting hard okulaba nti afuna views eza waki oyagala ofune views leero enkyoleme zifuna olwokuba nti kaŋŋende nombe lujja yaani oyo lujja yakola kulannama baatuwa sitole ya bulimba kati nze bwe ntunatunamu baalimba gyali omukazi mulamu ng'anafuya baagala ssente za gavumenti ng'agamba kaneekwata ekyo weekwata ekyo ogenda abantu bagenda giraba enkya ogenda kukubaani enkya infact ng'ogamba ekyenkya omanyi nti ku YouTube okwo kubeerako videos zemusigala nga mukyaso ziryako omwezi n'omwezi n'emyaka alina wabeerawo video nga wogikolawo oti neeyita mu 18 hours ego kyeba ekuwadde kyekyo nga tekyasobola kudda kati ebyo byonna tebabimanyi bye twagala tugambe nti workshops balina okusoma kubanga Tony omanyi nti we tumala wiiki nga tetuliiwo videos zetwakola emabega zosanga nga zezituwa ssente kati ekyolooza omwana akimanyi eyatandise jjo nga yagala kukuba shamimu ye workshop gy'ogambye kati bwe tubayita mmwe noyogerako nabo kiri gye bali atuttemu atwala era temusobola kuba mu bantu 10 abagenze mu workshop eyo ng'ababiri bo tebatereezezza kyano zaabwe nangeri gye bagenda tandika kukola mwana zakusabye akasimu omuyambi omukutti lwe batakutte tokola video mwakola workshop si omusajja gwe mwatuwa n'ennamba ne bw'omukubira takwata ebagambye alowooza ku gwe yakuzaala oba bwe yali atandika ye YouTube yakuyita so just abaana balina kukkiriza nti guno mulimu kati mu kifaananyi ekigazi kubanze kati abaddewo nkiraba kyoyogerako we bijja mu ssente zino abantu batandika okutwalira mu kifaananyi kati nga wali wenkugambye babafudde dda ba NRM tuba tugenda kukola tutyawo kuba zino ssente abantu tuzeetaaga ekigambo ssente abantu bazeetaaga nfuna bulungi era nze gavumenti njagala nnyo okugyebaza weba erowoozeza ku ba bloggers finally tugenda kukola tutya nga ba bloggers Shamimu okukozesa ssente za gavumenti ne tutalabikanga bawagizi ba NRM akiri gy'oli gwe bw'oba ozifuna otya kubanza omuntu wajja n'agamba leero we nakola online rally abantu bagamba ndi NRM nga mu mutima gwange nkimanyi ndi munnamawulire era nagenda wakikolanga wa mawulire yes era ngeyakira nze nali musanyufu nnyo nti bannondayo mu bantu abamanyi okukola wano interviews ne bagamba ogenda kukola tukwagala mu bantu bagenda and I named my price
kiba kitegeeza erinnya lyange ndikoleredde. So ku online rally wakola ku ba ministers? Yes. Nenkola ku Pastor Bujingo. Nenkola ku bantu b'ennalisusuya nenkola social capital w'amaanyi. So ne bagamba awo twali BNRM. Sente bwe zaafulumye ne bagamba tetubangako BNRM twagala ssente. Kati ekituufu kiki? Mwagala kutwala ssente. Kati awo okiraba nti nno bwavu buba butandise okugoberera kasita otandika okugendera ku bigambo by'abantu. Kubanga nze kati kye tulina okukola kirina kuba nti ssente muzifunye kiki kye muyinza okukolamu ekisobola okubayamba ng'abantu nga bayutuba because buli muntu mwavu yes bw'ozibawa mpayo example nti ze bwe bampa ssente leero ne bazimpa ngende neeyozeeko ennaku yes singa Shamim ofuna ku 5 biliyoni ogenda kukola otya? Nze bwe singa nfuna ku 5 biliyoni era nja bbalaga kyenja okukola nja bbalaga kyenja okukola togenda kutuvumaavuma. Anti kati ekirungi Mukama kyannyambye nti kati ssente mbadde nzirabyeko. Okutte ku ssente nnyingi. Nina project wano ze nakola nga z'amaanyi ate ne zimpa ssente nga sina za gavumenti. Nina gundi z'emizannyo nnyingi obimanyi. Tulina projects wano eza Pearl Magic nga batuwa ssente nga bw'obanga ggwe eyagiteeka yiyo twafuna ssente empitirivu. Yes. Kitegeeza ssente nnyingi bwe zitusoose ziraba ku zino kyova olaba I'm not even shouting. Ng'olinze ekijja kijje ekikongerako kikongereko. Kubanga kati awo but nze kyonna kye nali nsinga okwagala okufaako gavumenti kumanya nti bwe tuli mulimu tetuli mu kukugikuba tetuli mu kulwana nabo. Batuleke tukole mu mbeera eri peaceful. Nga si kuba nti ogenda kwogerako ojja kujournalizing ensonga gwe bakukwate owa mainstream ajja analyzing ye bamuleke nga bagamba oli ali ku mulimu gwe nga bagamba gwe toli mu kukola. That was my worry. Yes. Ate ng'osasula omusolo. Nga ate nsasula omusolo. So nga nze kyo kinnuma nga ngamba lwaki batutwala bwe batyo ng'abantu abatalina magezi. Ne wawulidde amaanyi ga ssente? Naye ssente bwetyo ssente kikemu. Owayogedde ekigambo muntu mugezi yekka ssente gwe tasobola kumuvinga. Naye abasigadde bonna esobolera ddala obba muvinga. Essente. Naddala omuntu nga mwavu obanga omuntu munaku ku mutima. Manyi omuntu omunaku si mwavu. Omuntu omunaku ye muntu era alina naye nga nekyalabye era akirulunkanira nekimuleega ebikya. So ntambi ajja kulambulula ku buli kintu kyonna ebyasako byonna buli kimu atubuulire abantu buli step gye tunaaba tuteekinze ntambi ajja kujjanga ajogereko. Nze just kyenjagala okugamba abo bonna abacomplaininga nti time give it time mukiwa obudde. Naye nga kyenfunye mu ggwe nti wadde byonna weebiri oba association egataba bloggers bonna gw'oli nnyo ku YouTube. Nze ndi ku YouTube nze ng'omuntu. Gw'oli ku YouTube. Then birala bino byonna nina okubimanya like bwe bi-operate. Because me up to now sinnamanya ba TikTokers how they do operate. In that way bawagira okola association yaabwe nga ba TikToker. Mbawagira ate era mbawagira nabo okufuna omuntu yenna asobola otunyonnyola omulimu. Like Abana-Uganda nze ngwa Abana-Uganda like tutegeere. Kuba ba TikTokers abalala bendaba bye bakola abawano ndaba si bye bakola. Ba TikToker bala bakola biki? Other TikTokers are earning money. It's business. Anti kati wano nawuli anti TikToker. Sikumalirawo bizibu. Bagenda kuyomba naye ba TikTokers abalala mu mawanga amalala. It's real business nga bwolaba YouTube. Bakikola nga business. Yes, era singa abaana bagezi singa bagamba ddane government nebeera nga balina okusasula. Good money nga TikTok erina okusasula nga bwolaba YouTube wetukola nti batusasula. Naye bo bafunira mu endorsements. Bafunira mu endorsements which takes time. Endorsement egenda kuwa ssente mmeka. Okafunye leero akalango. Naye ku ezo views ze mulina singa TikTok ebasasula. Mwandibadde ba TikTok bandibadde bagezi because ba TikTok bonna bali talented abasinga. Those girls and boys are talented. Baakabya bayiseewo. Naye gwe weebuuze lwaki TikTok ayitawo n'akola show n'atadda. Excitement. Tebalina management. Tebalina PR. Like TikTok ya ntalo. Bamanyi kulumbirako bantu. Bamanyi kwevumirako. Bamanyi kuwemulirako. Bamanyi kulumbirako bantu be batamanyi. Like babeera ne false information ku app eyo. That's why omuntu wagamba nti ame TikTok omuntu akolabanga joka. Ngogambye ame TikToker. Naye mu Nigeria najja nagamba ame TikToker.
olina okuba nga naawe omumanyi n'omumanyi. So ku byonna aba TikTok balina okulwanira nga baggyeko ssente n'ekitiibwa kyabwe. Ba streamlininga. Nga tebanatunya nnyo ssente. Nga tebanatunuulira nnyo na ssente. Because ssente bwe zinaabasanga nga bakyali bwe batyo. Era zijja bayitamu buyisi. Like basobola zifuna naye ekyo zikozesa ekituufu nekibabula. Kuba ku TikTok uko buli omuntu oza TikTok today. I think accounts zenda bange ina namba 2 oba 3. Amulimu omuntu nga ayinayo account waliwo n'abantu nga bulaba omuntu waliyo omuntu nga ayina YouTube channel ajja n'alaba. Ng'alabirako naye nga talina tamanyi na bwe byoperatinga. Mati zembadde nkugamba account ezo ogisange postinze video ng'etambudde naye nga terina na linnya. Kati kyabalina okumanya baani abaliko abakola business. Katwawule ba TikTok aba business kubali aba pressure. Anti balina okweyawula. Ne bamanya era ne bamanya bayinza kulumba bata government baginnyonnyole nti a TikTokers. Naye tusaba muzeeyi batandiko tusasula. TikTok tugikolera ssente nnyingi. Tukola lives tukola biki naye government yaffe beesobola okutwalako percentage bweti n'omwana n'afunako percentage bweti. Kuba abantu bagula data wa TikTok. Kuba abantu bagula data ate enywa nnyo data. Kati government n'esooka neemanya data abantu ne government n'esooka neekendeeza data nti abantu gye bakoma okulaba. Government yefuna ssente wezi ne zino telecom companies zezina n'okuinitiating ekyo. Ne bayinza n'okuba telecom companies tebakimanyi. Nti omwana gy'akoma okukozesa data omungi wali ku TikTok. Telecom company baba bakozesa Airtel oba bano aba fibers baba bafunamu. Naye kati ono omwana naye n'akakasa ne telecom companies ne zigenda ne ba TikTokers abo. Ne batuula ne government ne baginnyonnyola waweefunira mu government ne contactinga aba China abo. Ne babeera nga wano TikTok yaffe esasulwa. Ojja genda okulaba ng'omwana bw'aba afuna ssente eziwera tewali nsonga lwaki atuula awemula omuntu. Naye ekyo gavumenti yeeba erina okkiga ne gavumenti nayo tennamanya bafuniramu wa because bo balaba bantu bavuma bantu. Basinga okulaba ebbulu nayogera ku muntu gwatalabangako gwatamanyi gwatalinaako idea naawe abantu false information ate neetambula because ne mayina wana ayina TikTok. Nati kyekyo kibadde kinnyonnyo. And people don't know how to use it because there are some people here nga bakolerako business and they are making good money. Nti wotandika ebya bridal bino osanga accounts eza bridal nga mpitirivu. Construction nga abantu bazimba. Nomanya omwana abaana bafuna abo workshops abaana betaaga okutraininga mind. Amanye nti ku TikTok bwemba nkola content wange bwati nina ku following abaani abakola content agwa mu kyange ndabe bwe nkyusaamu Omunigerian singa atya views. Nga byalimu. Kyentegedde mu kyonnyonnyola nti olwaleero TikTok akuloosa nti best achievement kumumanya. Naye tekuliko kigendererwa kiri kya business. Kati gavumenti olina bw'ogikakasa nti tufunako abaana abamanyikiddwa. Nga n'abalina obulango babufuna by surprise. Nti yo oli owafani kyajja kulaba nti gundi afunye numbers. Ng'anonye numbers ezo naye wezikendeera n'olaba ng'abantu tebakyamulaba gwe kyetegereze nnyo batwala obulango bwabwe abo. N'anoonya TikTok ataaliko kitegeeza they are taking you as jokers. You can sit down and sign big deals with agencies. Naye nga bamaze okutegeera nti kyova olaba agencies tezinatandika ku abo baana bulango because n'ababawadde tebasobola kubanga basayininga ssente eziwera. Ojja kumusanga yasayininze nga buli mwezi titwale nti oba MTN yamusayininze ng'omwezi emusasudde akakadde ne mugaa tugenda kukuwa emyaka 5 nga she's okay, she's happy but singa abaayina nga ebirooto bye si byafuna ssente yali ayagala kumanyikibwa amanye ddi lwalina okwebikka ng'anaatambula mu bantu amanye ddi ti serebu oba nti popular oba nti muntu ali popular amanye ddi kitalina okugamba abantu nekyatalina bagamba amanye content gwakola target audience ye eriwa waliyo omuntu anfaanana akola content ng'owange abikola atya kati ebyo bijja kuba bibayambako naye up to now nze nange ne bwombuuza TikTok akola ki like aim ye eriwa oginoonya nga togiraba kugamba bwe bali awo kuba buli muntu gw'ogamba nti yo TikTok bebana abavuma abantu bebana abakola kye bawemulaba okitegeera waliwo abaana abakola ebintu ebirungi balwanirira ekitiibwa kyabwe then ssente ziddeko kyova olaba nti ffe twayagadde nnyo kakasa twayagala nnyo kakasa gavumenti nti weetuli ate omulimu gwaffe gukola bwe guti
kyekyali ekigendererwa. Kati olwaleero bano ba TikToker baba movinze step ne basalawo okujoininga YouTube. Kiri kitya? That's good. Yes, that's a good move by the way. Nti eri kyenkugambye nti bakiteri ssente. Bakitegedde eri tekigwa. But YouTube is a hustle. Eyo ino gikolera. Bali disappointed abaana. Avaayo eri nalowooza bye bimu. Jjukira eno gye bayita School of Understanding obanga ayingidde luzira. Nti olina okukola content. Olina okukola content gw'ogenda okulaba nti mulungi nnyo wamutaddemu ssente zo, wakutte kamera n'ogenda n'ojja ng'erina 10 views. Omwana n'agenda mu nnyumba n'afuna depression. Wanebe kusomesa. YouTube nkambwe nnyo esomesa. Somero. Somero erya ddala nno. Isomero bufumbo. Nti olina okugumiikiriza mu mbeera yonna ezze. Leero weeziri enkya teziriiwo. Ate ne 10 views ne bakuwa $10 ng'oyinako omusolo gw'olina osasula. Ye YouTube. So it is okay abali ku TikTok to join YouTube. Bwe bamala ne bibalema. Ogenda omusanga ng'oyo takyakuba nnyo ba YouTube amanya amaanyi gaabwe. Abavuddeko. N'agamba abantu baddala. Mubaleke. Balina zero. Ne waba kyalaba ku namba za TikTok. Ezo namba zibalima kuba ziwera mangu. Eza TikTok. TikTok ye app gye nalaba nti ekiro batwala account. Mu ddakiika 2 n'oddamu n'ogikola n'ogaba bannange. Account yange follow n'ofuna abantu beebamu. Ne bakomawo emisinde. Then there is something wrong. Ekitali ku YouTube. That needs to be regulated. Aba following amuvaawo ku TikTok. In fact video wojerabirako ku TikTok. Ekuba yeddamu nekolayo kawo views 10. So kati government erina okutuyamba ne regulating a TikTok. Like si gamanti regulation simanyi lwaki kinyiza abantu. Ne regulating like n'abaana bano balabe bafuniramu. Because omuchina afunamu nnyo like okusinga omuna Uganda bwafunamu. Nanyini app. Afunamu nnyo. Okusinga ffe. Because singa wano ku market. App gy'otalinaako wo complainingira. Si bye bino byogenda okujja walujja ogamba owandikira YouTube. We hate that man is not on our side. Please you take the channel. Enchaba jijjeyo. Wano omuntu okera ku machanga bagambye sima balayikinze bimanya emirundi emeka nga swi nga bagitutte. Musimayo oli agiripotinze account bagitutte. Omwana y'omu naddamu naga oli ya reportinze account yange banne ensaba muddemu mu following ne bakomawo. Kale kwe gamba bingi nnyo byosobola okumanya ng'ate tubibuusa amaaso. Ate nga kuliko ku abaana abali talented nnyo nga just beetaagako kupolishingako katini nnyo. Ne babeera n'ezo shows zaabwe. Nze nina lwe nagambako nti abaana bali talented aba bafunira chance ku TikTok. Naye baba bagenda okukola shows ate tebeebuuza ku bantu bakikola batya. N'akola show n'emusala naye nga yandisobodde gifunamu. Olumu ne bakola nga tebamanyi nti bemba ngenda mu show neetaaga obudde, neetaaga rehearsals, neetaaga training, ogenda olaba nga tasobola kiddamu because aba takyalina kiddako. Kye yalina kyali kimu baamugamba kola show solooze. Naye brand tekomaawo. Kukusolooza ku show. Weebuuze kati yes abantu bakola zi lives naye gwe live yo ebeera ku ki? Ogifunamu otya? What's your target as of now nga bwe mwagala muyina okukakasa government? Like government abaana ba TikTok balina ogikakasa. Era be bwegamba abachayina. Nti abaana baffe Uganda bali talented ate mbafunamu nnyo mutandiko basasula. Account ekusasula direct. Government emanye nti batwalako 1% omwana atwalako kino. Kireme kubeera nga muntu agende ewe. And because buli wote osasula omusolo. Oba toyina kyofuna because era ogusasula indirectly. Kati mu facing mu mugambe president TikTok tukola bwetu ne bwetu waliwo abaana ng'obulamu bwabwe bwonna akulabiriza ku TikTok. Kubanze nalaba abantu bajjako data. Internet we bagijjako. Nga ba TikTok ate bakyasobola kukola. Era nze obulamu bwange bunalowooza ku baana abo ne ŋŋamba kati omwana abadde alya wano. Kiri kitya. Abadde akola lives ze buli lunaku. Nga kwafuna abantu abamuweerezayo 15. Naye omwana oyo audience bw'aba amaze ogikwata bw'aba ayina abantu abamuliraanya basobola okumugaa nti audience bw'oba ogikutte kati tandika ebintu by'amagezi.
oyagala kubanga ani TikTok ali eyo mu nsendala tinga gondi tandika omufollowing akola biki nti okuwemula abantu buli lunaku tolina kyogenda funamu okuanalyzinga kirungi but how do you analyze ku bantu kozi ku TikTok kuliko gotunya n'ogamba n'ensonga azikwata bulungi nti osobola okuba analyzinga ko yes kwebali abaana ng'ayogera osobola okuba analyzinga ku bantu nga toli mu ggwanga bw'ona okoma onasobola okuddamu ba analyzinga ko bw'ona okoma wantu ogende mu kyalo ne weekweka singa oba oyagala okyongerayo gambe nti katandika bakolangako interviews nfuna akasente banazikuwa bibuuzo nno bingi bye mwetaaga okubanga bikula mufune ansa zaabyo so eyo nsonga ngazi naye ndoza tujja gikomako olw'ensonga nti eddakika z'ensigaza nyina akantu kenjagala tukooneko naye nga ba TikTok nze kyenyinza obbagamba nti buli mwezi wabaayo omupyajja bulungi nnyo waliyo accounts nyingi nga by surprise zirina ne following naye nga tetuzimanyi naye ng'oli alina following ye y'amaanyi ekyokulala nti side ya TikTok engeri gye yeetaaga ennyo essimu yokka twesanze nga n'omwana akyasoma asobola okubeera TikTok n'atagendaako kusomera asobola okubeera TikTok ekyawukanako ku YouTube nti somehow erina byejja okukubanja ng'otandika kitegeeza ki nti TikTok gw'abaddewo emyaka egiwera ebiri sinabayo mulimu muzibu nga YouTubing nzibu naye nga TikTok ng'omaze emyaka ebiri nsaba olwana otandika okubanga naye lujja twetaaga isho tunyonyole sad story y'aba YouTuber yo baaba yeyo show sad story in fact eyo show giraba yo ndozaga mero ejjotegeera kye tubadde ne bannayuganda lwe bajjotegeera ti YouTuber muwe ekitiibwa yes by the way tujja kukola show nga ya YouTube buli omuntu nze ngenda gikola ng'omuntu ayagala okujoyininga kasuku tubuuze Seimo tujje ewalujja tujje mujje ewange tubuuze tugendeko ku bakamera tugendeko ku abo abauploadinga waaka bannaye mutegeere nti guno omulimu muzibu sinnalabayo omulimu muzibu nga YouTube nzibu nogera ku makyanga kyanumye etamala gafuna basubscribers ng'eyiseemu ye kambuze mwakuleetingayo ko channel ey'okubiri mugiina ekyo kikulu nnyo mwatenga mwakikuba paka Bulaaya oteekawo kawo baka kusaawa yonna bisobola okufuuka ebizibu kakati kyenjagala tusembyeyo Hajjati waliwo ensigo eyatuyingiramu ng'Abannayuganda naddala wekijja mu kufuna mu gavumenti nina omuntu gwe nalabye nga yabadde Kenzo nakalayini keyayogedde n'agamba nti ababaka ku opposition mu parliament bateesa n'aba gavumenti batuula wamu mu kuteeseza eggwanga wekijja eno mufa abantu ba bulijjo mu nsonga ezimu twagala tweyawulemu tugambe nti bano beeno ffe tuli beeno naye ng'ekitugatta ye Uganda onfuna bulungi sente zino olwaliro tuzoogerako towards ba bloggers naye kizibu nnyo kakasa omuntu nti ne blogger zeetaaga ng'owa PDM yazifunako sate ye blogger agenda kubeera mu kimu nti oyo bamuguze ofuna bulungi nti case in point nabadde njogera ne Kapere ne mugamba nti olwaliro naawe oli omu kwa content creator singa ojoyininga we wawulidde wali ssente ku bbanga ly'olaajanye nti nti kino n'omanyi engeri gye bitambulamu olowooza tekiyinza kugasanga omuntu yatunuuliddemu elementi emu ate nga tomunenya nti sente nze ndi wa Nuupu sente za pulezidenti za gavumenti ng'alaba tasobola kubeera ng'aziganyirwamu tugenda kukola tutya ku nsigo eyo eriwo buli muntu ali wano alya sente za gavumenti direct or indirectly buli muntu ekirala obutamanya bututawaanya bwenkeera ku makya nengenda nensaka nze you cannot tell me nti abantu abajja mu inbox yange like sisobola kubeera wano nga nina abakazi abatalina mirimu nina ba single mothers nina bannamwandu nina abaana abafuna embuto nga bato nina abaana abatalina byakukola njagala okusaka like njagala okukola workshops ez'abaana tulina abantu abali mu depression like the government needs to facilitate all those
omuntu ali mu depression, all those groups nga sente tuzijjeeyo. Ngenda kufuna ntya like ngenda kujjawa sente ezo okuyamba abantu bano. Bwe mba nsobola nga nnina ezange. Nsobola okutandika n'ekyo but sisobola kweteekako. Bwe ntuuka ne ngamba nti kati it's an initiative. Kitegeeza nnina onnoonya engeri gye nsakiramu abantu bano. Nze bwe mba njagala okuyamba omuntu situnuulira ango ya simanya mpagiraani. Yo naanoonya obuyambi awagiraani. Otunuulira muntu. Ntunuulira muntu ekirala. Ntunula solution tugikoze tutya. Kyakubiri kezo kye yabadde ayogera kye kituufu. Wa gavumenti eriko ekitiibwa ejje kusange ng'oli mulamu. You like it or not. Kiwe ekitiibwa. Tosobola luwana na muntu alina maanyi. Ne bw'oba oyagala otya. So mulimu ebintu ebimu nga nze sisobola kukwata bbaluwa yange ne ngiwandiika nti nina abasingle mothers bwe bati, nina bwe bati ne bwe bati. Ne ngamba nti Hajati Namyalu gwe njagala mpe ssente. Hajati Namyalu n'agamba ngenda zisabayo. Ne mugamba tozimpa ezo. Kati mbamba yange. Because abantu kye batamanyizo ssente za muyi wa musolo. Buli kintu ky'okwatako n'ogula mu ggwanga lino bakuggyako omusolo. Kekibeere kibiriiti ekisembayo, kebeere kikwansa ekisembayo oba empiso nti bw'eba ekyagula nusu 10 simanyi. Nti mu kyo 5 biliyoni zino nze naawe tuzikontributinzeko ku musolo emyaka gyaffe gye tulina. Era gavumenti erina okututeeka mu ssako yaffe. Because bakusala ssente mmeka buli mwezi ezigenda mu gavumenti. Bazisala. Ate nkuze nsasula omusolo. Bulungi nnyo. Bwe bakuwa zino ssente tebakugambye nti bw'olaba mu ddwaliro nga teri ddagala toyogera. Nze okuggyako bw'oba ompa ssente zo ng'oŋŋamba nti tukuwa zino ssente nga YouTuber. Toyogera. Naye bw'olaba ekintu kyonna ekibi ku ggwanga lino tukyogera ezo nzireka. Because tosobola kuntegeera togula bw'omutwe gwange. Gwakuwa ssente nga akugula buguzi. Kusanga musajja adifairinze mwana nga toyagala mwogereko mutwale kooti emutwala okuba yasasuddeyo ssente ze neme kuba kooti eyo. Neme kujja gamba nti polisi ya wano eri enguzi. Kuba bwe naazirya nga banteekako akakakulizo nja kuba siina bwe njogerera binnuma na biruma abantu bange be nagamba nti njagala kukola ki. Kwogerera okitegeera. So nze sisobola gaana ssente yonna ng'empeebwa kuba nsasula omusolo. Kasita baako bukwakulizo. Kasita baako kakwakulizo nti simanya bwe nzikuwa kati kino genda kuba toddamu kukyogerako because nze so laba kintu kibi ne sitakyogerako. Sobola genda kawempe ndaba abakazi nga bali awo wansi nga nnamo akapiira. Ebyo ne sibikwata kuba Ministry ya Health. Mbanja jikuba. Oba ino jibikula bamanye. Mbanja jikuba bulungi. Ate ekirala ekirimu ekyo n'okupromotinga eggwanga ndoze kyo si kibi. Bw'otaya ne kuba Uganda ye yaffe. Obusiramu butugamba twagala ennyo ensi yaffe. Kati bw'ogikuba bw'oyagala okusaka obuyambi nti bwe tuva wano because nze nina abantu abampa obuyambi outside. Bwe ngendayo nsake nga tasobola na kujja wano okulaba abo bayamba ng'agamba insecurities biki eggwanga lyange nze ndikuba sirinayo yadde kye mmugamba nti kino kirungi. Kiki ekinamuleeta eno okwagalayo yadde okulambulayo. Naye nina okuba nga ngenzayo okusaka ne mubuulira obulungi bwe tulina ebisolo ebirungi. Njagala nkutwaleko ku Action Falls tulina hotels ennungi zonna bintu biri nakyo. Okitegeera. Abirabeko. Alabe ku green. So mu kyo togulirirwa ate anze netegeerera ate ndi straight weight. Ekintu kye siikolera nkugamba. Nkugamba ekyo neyanza naye sijja kusobola kikola. Kale bigambo webitu ebifaananyi okuva ewa Sister Zubeda ku nsonga nga we zitambula 5 biliyoni yafuuse 5 biliyoni naye bino byonna bituwa ebyokwogerako ate ne bituwa n'ebyokuyiga mu mbeera singa oba toyagadde kyogerako buki kuba waliwo yakyogeddeko nga ye ayagala kukoma ku kya 5 biliyoni nakwogera ekyo kyokka nga wayagala okukoma naye bw'obanga ddala owulira nga oyagala okumanya vidiyo nga zino ndoza eba erina kyekugattako mu mbeera emu oba endala so ebisigadde bya Frank Ntambi. Bya Ntambi. Nja kumunoonya tubuuze ebyo ebibuuzo ebisobola okututambuza nga tutambulira wamu. Si we kiri? Naali eyo ng'alinamu okwemulugunya
osobola reflectinga ku eyo yaba ayogedde obulamu bugende mu maaso. Akuume mpozi ng'olinayo ky'obagamba. Sirinayo. Toyinaayo. Ebisigadde tujja kumweyongeza. Akuume nze lujja ne Shamim Mayanja Zubeda.